Anita Amongi yaline mukulu basalirwa mu kusiibulukuka naga nti gwe basalirwa guma kafeche mu government eddaku nagambye Anita wama hayirake ya government Museveni sale n'omutabani wakati waliwo maama awo Anita Amongo owo muwayiriza yazima n'eddwaliro n'alituma abaana amanya g'abaana ba Museveni nze sayita mu kalulu naye abasinga obungi takusaasira by'obadde okola bakusaasira musaala gw'obadde ofuna kyenjagala omanye ku Museveni mu bimu ku bibi bye n'asiiga ekifaananyi era mu bitundu ebimu eby'eggwanga ne bakigula nti abakulembeze ekisooka nabo bagenze kulya Museveni ku luno abamutiikingira obulubwere mu bitundu bingi babugattako miliyoni ez'omusanvu tiyazifuna bufunyi nti abantu bamulonda sati ne mulimu bitundu yalinamu obuwagizi naye bayongezaako baba baali batagitinze nga baagala afune 75%. Gonna kiba yaganya okuteekawo embeera neekumalamu amaanyi nga nekiwalikoze abantu ne bakkiriza nti kigaana nagamba Museveni yagenda okuregistaringa NRM yagamba Kigongo n'ebidandi nti mugende n'abantu miliyoni 2 we want to shock and awe ng'omuntu muga NRM etumaze kakati kyagala okuliyetinga Katonda bw'atyo yakola ensi abakulembeze tebasobola kuggwawo obeerangaga nti ensi kati egenda kuzingwako Nikyagulanye naye gye yava tewali yali amuteeseteesa wamatuke yaveeyo kati olumu twendenjalinga olutawo lwe tubeeramu nakulutambuliza ku mugongo gwa muntu omu oba ku mugongo gw'abantu batono Museveni n'abamaakinga nanga nti awo obeera obamaze same thing America kyeri mu kukola nti bwogenda Iran kuba abakulembeze bagwewo era yali emanyi nti kati biwedde bakitegedde luvannyuma nti eno sisitimu mpanvu nnyo ne bwokuba bano ne bavaawo waliwo abalala baddewo nawo kati ne wano Museveni bwagenda okubeera siri omu ku abalowooza nti obukulembeze obusobola okulembera opposition tebuliiwo ekikyabulamu ze meeting zino okuggwa mulimu transition eri natural nti Museveni agenda kera ku nkyafe Museveni bw'atusimatuka oba Katonda n'amukoowoola n'okeera ku nkyango olina muwozi it is even worse kisoboka nga Museveni alina kibiina kya byabufuzi naye ye alina famire n'amagye kati oba ogenze kuwamba ki Muhoozi Kainerugaba komiti ya parliament ya defense yagaa nti mumusamoni nga gye wano naga ati muddangamu ne mumanyire okujjako nga muze mwavula mukyala wa Museveni owamu obwa minisita tebamuveetinga erinnya lyagenda mu kakiiko Anita Amongo yatuula wali ne bamuteeka ka TV namugamba maama tetulina kye tukubuuza naye tubali twagala kulabako kwebaza mirimu ku mataata weebale nnyo Katonda akukumi that was the vetting. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'ekira sinzi betuuliriza tukwebaza kubeera mu kulabyo Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba kwanjulira program Lutindo n'enkulisa y'abaakozi abakyakola nammwe n'embeebaza wonna w'osinzira otuwuliriza n'enkwebaza nnaku z'omwezi 24 omwezi gwa March nina Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'ekira Richard Baguma simanyi oba anajja kubanga originally leero Manuel Dombo yabadde agenda okwegatta ku Ssemujju ne Manuel Dombo agambye nti bakyali mu kutegeka kulayira abo Bassemujju tebalina bye bagenda kulayira katusooke tumala okutegekera president Ssemujju buuza abantu awiza Radio Simba basebone banyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh balamusiza munyere ya Mukama Katonda wa kitiibwa ampuliriza Lutindo Ssemujju of course gwobadde mu kusiiba tewaliiwo abantu twajja baga nti Ssemujju alabika yagenda kukola hijja naye omaze okunga hijja ekolebwa omulundi gumu mu mwaka pilgrimage naye tulina gye bayita minor pilgrimage eyitibwa umra mu Lwarabu ekolebwa buli lunaku nakati saawa zino nsobola okukkirira entebe n'engenda kati abantu gye batera okukola mu kisiibo ampuliriza Lutindo ni abatambuze ba kuno ndooza nammwe muli affected olw'entalo eziri mu Middle East abantu bali abamu bali Bannayuganda basinga ku mundi guno bapangisiza ennyonyi ya Ethiopia ne batwala lumu
naye n'abagenda mu biwago nabo bagenze mulimu abagenze ne Fly Nasa akanyonyi ka Saudi Arabia abo abamu bakomawo nali ne Honorable Kawalya nga ngamba nti kirumira Hassan muleseeyo abandi bali mu nnyonyi ne babagamba nti muve mufulume tujja babulya naye nga bannayuganda bagenda Saudi terina closinga naddala eno area eyawa Saudi Arabia ensi nnene I think okuva ejjidde Maka gye tugenda okutuuka eriyawo oyinza okuba waliwo miliyoni 7 oyinza okuba waliwo mayiro 7 sowala ampuliriza Lutindo Ssemujju NRM eri mu kuteekateeka kulayira ababaka bali Anita Among amobilizinga babaka ennaku zino yakutte n'aba independent bagenze ne basayininga memoranda ekisooka kikukangamu okubeera nga Anita Among seems to be yaina fulcrum NRM kati obeeyo nayo revolution yatuuse abakadde bakooye kati abapya bakikuttemu ebintu bya Museveni ebbanga lyembigoberedde abamu n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo buli kiseera Kazini twamwogerangako wano James Kazini Museveni yamwesigako ko mu byamagye nakugamba wano n'atuuka n'okugenda Bombo ng'agenze ne convoy ya Museveni ya president olumu n'ekyopa ya Museveni ng'amwagadde nnyo okutuuka ku ekyo Museveni yagala mayombo anza okuba teyatuuka ku ngeri gye yagala Kazini naye Kazini yamala bamuse amugobye yali agenda kumusiba nali kuobserva nenkola story Kazini yali tamanyi nti mu UPDF Act okutambuza amagye nga Commander in Chief tamanyi nti gwali musango gwa attracting a death bwe mpandiika story nti Kazini faces death sentence olwali wagenda court martial okufulumya judgment yadduka emisino ogende wa Kavuma era Kavuma kutaalako yayimiririza court martial okulerevalinga judgment naye abaana bamusibira Kavuma deputy chief justice olwo owa deputy olwo chief justice deputy tebeera ku chief justice yali deputy Kavuma yali chief justice Kavuma yakoma kubwa deputy Stephen Kavuma where do you live Kavuma was chief justice bweyava kunikuluka kuddako yali kulika kuddako Batkatulebe Kavuma was Kavuma bugundi oli bamugana okumuwa enyongo lyo bakaddiye wambuzi Stephen yateekako Kavuma I need to check again. Kugamba olwokuba kimalamu amaanyi kyova n'okukyerabidde Kavuma was chief justice Museveni yalina kyatasobola kukola kakati Museveni yayagala nnyo Kazini Museveni nayagala Kayihura Kayihura nga wa poliisi wa byabufuzi wa byabusuubuzi wa buli kimu twabanga ekibuli batiranga bamaseeka yegwasindika yajja okukiikira Museveni okungubaga yajja okukola ki kati Anita Among tayinza kutuuka ataawo owabambabazi naye abaakulumu emirimu naye gyatuma oba abantu olumu gye beetuma ku lulwe nga olaba Mukula lwewaliwo ko mukuyombagana ne Rwanda Mukula yeetuma n'agamba wagenze kusinkana Kagame baba bali miti n'amuzani yakutumyeyo eyinza osanga ebyago byebizaba Mukula museeke so Museveni aba n'abantu abakola emirimu gye kati takyalina muntu omu akola gyonna nga bakayihura naye kati Anita Among naye ne bwobeera gwe oyagala Museveni akuwa obwa sipiika olina okukola emirimu n'owetala n'otuuyana nagaa ni omukazi wuyo akoze naye nga Museveni kati ebintu byabikola n'abantu babiri ragire maybe 3 Sale n'omutabani n'omukyala kuba omukyala nti ali she's a very intelligent actor olaba nga atabiriimu naye abibeeramu era bwaba bakumye omulimu oyinza obutagukuwa kati nebbali wabaayo abeetala si be babaazi bano bajja kujjako ddiba Anita Among
ababazi balala bagende ne bagiteeka ku ttaka kati Anita Among ne bajja nga beetala bajjeko eddiba kati gw'osanga omuntu ajjako eddiba oyinza okuza yasaze nese muti oyinza okuba nga Anita omunyooma bunyoomi nali ntunuulira Mwenda Kabushenga ne Kyazo Nyangobo aga nti Anita Among unfortunately abantu bangi bajja kumulaba nga ataliiwo naye ayina ssente ayina call to power ayina influence mu palamenti bali abalala batalina Kadaga yayina palamenti naye nga talina ssente nga ne influence tagikozeseza naye ono baga nti judiciary kati yagiwamba palamenti agiyina mu nsawo both sides mu government ne mu opposition then nakwata ebitongole bya government ebiwerako aba police wano boyogera nabo batya Anita Among okusinga bwe batya Minister wa Internal Affairs ninabe nali ngamba ekitongole ekimu sigenda kyogera because they told me in confidence one of ebitongole bya government kibazo nyini ontabudde kuba gomanyo kimanyi nze nagamba abantu nga bamamba bazabuddeyo okwesimbawo nemanga nti abamamba bazamanyi geyena tegali gage gali mazi gali rented bwana gajja wagenda kukubanga Anita Among tayina sali musala ina amanyi gali nga gali original kubanga tebagenda gamujjako be bali mu company kati sali musala bayina ekifo batayina bayina wempizo batayina guluza baki balonda vice president trip yasooka genda gulu ne balonda Nabbanja asooka gulu Anita Among yali gulu kwogamba nti nayo kayina amaanyi era bintu bingi nze byemanyi ebimusobola kubyogera nga boga nti abantu abikubuulira nyina mukwano gwange omwali mu gavumenti omwe yankubira nga bakutte Besigye nangamba Muhoozi alabika yamatiziza taatawe kati atanaba kukiyingira musale musobola okunoonya sale kati yabulayo abo be basatu abatambuza eggwanga bano Anita Among nkugambye nti mulufula mbeeramu bamala okusala ennyama mulimu abatwala ebiwoowoolo kati abo babiwoowoolo naye gwokomulanga yeetise ekitereke oba olaba please Peter and I know obuuzizza lwabawuliriza naye gwe kimanyi bulungi abantu bamu ne bupawo bwe bakutuma kiringanga muntu kuba kitereke kukitwala akuyitako mukuwa bw'oba olina ekisero ky'emiyembe nanga mpaako n'omuwako gumu tayinza kumanya nti bakutumya emiyembe olina gy'ogitwala alabira ddala nga kisero bwokifuga kakati kituuse eri nga kibulako lwe banakubuuza so kati Anita Among ali mu abo at the moment mutwalemu nga olabanga bakaziini bakayura Museveni nga abatumye tasks era bwe ziggwa nga abagoba nga ayingizaawo abalala oba bw'okolayo ensobi nga takyasobola gitolereetinga so teriiyo power gy'ayina eri extra eteekwa okulowoozesa muntu n'omu naye omulimu gwa Mukama amutuma agukola ng'aleeta omuntu ebyo byakola kiringanga omuntu ng'atunda mmotoka gwe bawadde ogitunda bw'omusanga agiyimiriddeko nga akutte ne mu nsawo oyinza okuwooza nti ye nga wabawo nannyini nga kusiiri taliiwo kati Anita Among mutwalire mu eyo n'abaala bangi eggwanga eno lifugibwa abantu basatu abo omu alifuga sale bwe bakutanaga akutadde baba bakutadde ali Museveni tayagala kuswaza sale omutabani naye asobola okukuta n'abulira bulizi kitaawe nti ono namutadde nze aginganda bwe yakulira awo yagenda atulekera emirimu egimu abawasanga bannyinaffe ne Kampala nga tukuba bukubi simu nti era mula yafunye omusajja nagamba mumufumbize kati ne Muhoozi ali mu eyo akola emirimu gya kitaawe n'amubuulira bubuulizi okitegeera bulungi so Anita Among tanaakutuuka waawo tanatuuka level nti ya executinze wawo negotiation wakati w'abayeekera ba South Sudan n'amaliriza n'ajja n'agamba omukulu no kati ye ebyo bya yenkugambye babaako abantu abaana balamwe bali abatonotono abakola ebyo bakiwanuka kiryowa abaani abo bakola egyo emirimu naye nga babadelegatinze bali abakulu bali be bawamba eggwanga abo basatu abo be batufuga era omukubo bw'abaako kyakusuubiza okifuna
omukubo abaako ne kyakumye omulimu gw'abasigaze agenda kumatiza abaana abasigadde nti ono naganye kyobola muhoozi bwe bamuwa ranka y'amagye ne bamuga kati oli jeno alina kwambuka wasale yamuteekako cepe era bwe bamulonda nga CDF era sale alina okupresiding over omukolo kakati ate ne muranka basiŋŋana nti muhoozi ye akyalipotinga kewasale sale bwamugamba ekintu kiba kiyiseemu kyobola naye tatya kugenda wali n'afunga oli ye mukulu kati eyo hayirako eya gavumenti Museveni sale n'omutabani wakati waliwo maama awo Anita Mongo oba omuwayiriza yazimba n'eddwaliro n'alituuma abaana amannya g'abaana ba Museveni ampuliriza lutindo Ssemujju next level awo wennyini Anita Mongo oyinza okuba omuyisaamu naye we tunaatuukira emyaka 5 okuva kati tunaabeera n'omubaka yenna nga wa opposition oba banaaba bakyawerayo 10 because the information I have is they have been harvested abamu mu lwatu abamu mu owulirayo fatigue eyinza okuba eriyo fatigue ng'abantu bajja bakoowu ne bagamba waye katubite abantu baffe baagala nnyo sente si bukoowu bakooyo bakoze eki balinze ebbanga ddene singa beesi gye baawumula ddanga ali waabwe lwakabengo n'amaka ge malungi gali twatukola nga basiimula masiimule tibanakukoowa abantu bena bali mu byobufuzi mu Uganda nagamba tuddeyo ku kintu kyenyogedde wano pita emirundi n'emirundi Museveni ng'ali ntebe agenda bweru Kazini Geoffrey Tabani Kyabihende Kashaka bamusiibula abaga nti revolution yoni okuwangaala twetaaga okukola ebintu bisatu kisooka mugende ewaffe muli ku ruuti ng'abaana bamaze senior 6 mu magye tutuke ekiseera nga abakomandinga amagye bonna bava waffe era bwe baavaayo najja n'alonda Kashaka okubeera chief of personnel and administration ne bali ku ruuti ng'abaana bewa era bebakolera amagye ekyokubiri tufuule ensi ezitulinaanye wano Tanzania South Africa UK ne America nga mikwano gyaffe tetujja kufuna pressure n'ekiri significant ku kyobuuzizza bano bonna bawala abano Ssemujju abali mu kibuga abaasama abakuba endere banoonya ssente katunoonye ssente taski yo n'agyewa Kashaka n'abawo kuli ku ruuti ng'amagye n'eri ya diplomacy n'agyewa ffe abasinga obungi kati Peter nze sayitamu mu kalulu naye abasinga obungi takusaasira byobadde okola bakusaasira musaala gw'obadde ofuna eyo ye Uganda kati Ssemujju kankuwe ekiri naive mukyala wange yambuuza nga Ssemujju bamuwangudde kati Ssemujju alinayo ebirala byakola akulumirwa agenda kubaawo atya nga yine Ssemujju abadde MP emyaka 15 yali akola mu observer naye omuntu akulumirwa ne family kati mukyalawo ne family waffe n'abaala mikwano gyo kyewasooka okusaasira siga nti Ssemujju avudde ebintu yadde akola mu palamenti eggwanga tunaabikola tutya Ssemujju waffe agenda kubaawo atya kati bwe buzibu obuli mu bannabyabufuzi abasinga obungi omulimu tuguyingiramu nga mulimu first and foremost kakati okuba tuguyinaamu nnyo kugukiririzaamu abasinga obungi buli waafuna waafuniramu bw'atunula eno neno nga laate bamulaba ne waba Museveni yamuwa sente so kakati ekyo njagala otegeere nti abaka ba palamenti mulimu abali mu nsonga abali mu kulwanyisa Museveni okuva ku bukulembeze nga bakikiririzaamu mulimu categories nyingi mulimu akikiririzaamu naye nga ne opportunities eziri mu palamenti agenda kuzibenefitingamu era nga wezijja tagenda kuzigaana ne mbamu abakikiririzaamu nga tayagala yadde okumulaba nga asembedde wali Museveni nga kibeerawo kitya nomugaa nti no bamulabye nga ali mu kifaananyi ne Museveni kati ne mubaamu abazze nga bo banoonya ssente era nga bw'abazaabazaamu bw'ati n'alaba area mu constituency nga takyasobola kuwangula Museveni nga muwa obukulu teweewuunya Museveni okulangirira cabinet n'osanga muli n'aba opposition abagenzeemu ate nga si Museveni yagenzeeyo okubeegayirira ate mbasuubira abawerako nze lumu nali twazanyiranga emipiira egyo nyina mbaka omu gwemanyi opposition yanoonyako MP owenaalemu anaamutuuse wa Museveni naye nga yeyeenoonyereza sindi Museveni yali eri ng'akeera kuba ng'amutumya koza abantu ekifaananyi kye balina ebweru
nti ndowooza Museveni akeera kunoonya opposition abatwale abasinga obungi be bakeera okumunoonya kubanga ebyobufuzi bo babiyingiramu nga mulimu naye okuwagira ebibiina by'obufuzi Peter omuntu agenda n'awagira tugambe Kyagulanyi oba Besigye nga mwagaza kintu eki kuwangula parliamentary seat ng'ebisigadde byonna byokola tabikkiririzaamu naye ng'amanyi kyova kiseera bya Nabiira omujjukira wali ewandege Nabiira tutawaanya n'avuma Besigye n'avuma buli omu ne Kasasaawa yatuuka nga yakunoonya bwawangula Kampala ng'alina kudduka kubuuka kutuula ku bisambi bya Besigye bamulabe nti kati ndowooza wa Besigye nnyo kyo kati era politics waffe bwe buzibu obw'opposition bwe tusinga okubeera nabwo maybe neggwanga kuba n'abali ne Museveni nabo batono nnyo abali ne Museveni nga bamuwagira Peter era obasanga oli naganiza nali wa FDC naye nga mune sinsobola kuwangula nga ndi wa NRM era ne bitwogera ebisinga obungi nebyo bitubuulira so ne Museveni ate naye siga ntamanyi naye amanyi nti bano ndi nabo kubanga saawa zino Muhammad Nsereko yataya kukozesa ekigambo tooke wewali etooke era Museveni n'akeera ku nkya Katonda n'atusaasira Museveni n'agwa ne bagamba Museveni gavumenti egudde oyinza okwewuunya nga basoose mu kkubo wakati okuzina be babadde bamuli ku lusegere so politics wa Uganda waali maybe ensi bwebeera nga njavu oba bwe zibeera njala nnyo okutunulira ensi endala kyabantu abamulimu abasinga obungi tumuyingiramu kunoonyamu kyakulya guno mulimo era oli n'amala afuna ogusingawo kyova olaba gundi we yayingira yasibira bweru nali ngamba abeebwikwe ono omukyalo omuyimbi yani Judith Babiri asibira bweru gundi ono omukyala w'eggulu olwamu omulimu mu UN naye yadduka buddusi yani ono omukyala w'eggulu yavuganyako ne mmawe edda Bigombe n'abalala gundi we bamuwa ssente ono omuvubuka yakikiranga Mbale municipality yali waffe wa FDC Kajeke Museveni ekifo n'akimuwamu ssente n'akisuulawo Kajeke ekikungwe yamusunga abantu bw'obalaba enjawulo eri wakati waffe otunulira abasajja nga baluzindana Mushega tiimu eyo abajja okutandikawo pafu eventually bayingira FDC bamusumba abo Besigye bamuntu abasinga obungi bayingira ebyobufuzi nga bayingidde ku side gye bamanya nti mu mbeera ey'obuntu waliyo loosi gy'ogenda okukola abamu bamala ne balemererwa naye abasinga obungi baba kusigala nga bawagira Museveni bamukutira akadingidi ne parliamentary seat baali basobola oziwangula naye ne baziwaayo ne bagamba tugenze ku lwa Uganda munamba egenze ekendeerera ddala Peter egenze ekendeera abasinga obungi kati politics gwafuuka mulimu so kati bw'ogamba nti owa ali independent asayininze memorandum gwaba asayininze kuki naye abaga nti wanabaayo opportunity nange mumpaako temundeka opposition yayingidde nayogeranga nnyo kumonyereza Betty Kamya because Betty Kamya mukyala ali intelligent Museveni yasiba Betty Kamya ku bye yamuwandiika kuko atiko yali mu monitor ino kulanga Betty Kamya agamba Museveni agenda kuwangula Kampala Museveni mayindi yange amanyi Betty Kamya mukyala mugezi conscious ye bw'atuula awo nga kati oba kuba nze nabanga yinza obutaddamu kufuna mirembe nga tokkize because Betty Kamya yawandika naga atwagala abahima abakulu elders mutuyambeko mwogere ne mutabani wammwe natugala sale yamukubidde gundi yamukubidde kati obwokeera ku nkya byobadde ojja ng'oyogera nga abamu bamanyina okugamba Museveni nti tubadde ebibiri byetwogera tulimba can you imagine so abantu welfare olw'okuba Uganda economy tebasobozesa abasinga obungi ne decisions ze batekinga olwaleero musanga wagira FDC PFF NUP enkeera opportunity wejjanga ayitewo mwenale makana shwaya we batebajja kugenda but semuju okugenda bagenda naye n'abakulembeze kisoboka okubanga length ya time ey'okuvuganya Museveni okuva mu 96 okutuuka kati abantu ebazitoowerera baabo baaliwo mu 96 mulimu abazze kati nze nali nyingira university najingira 95 mu 8
kalingalenga nga nti nkoyo okuvuganya Museveni nga nakoye ddi kati abaliwo abasinga kati eri abavubuka abaali mu UID mu 96 yes bazze bagraduating eyo generation y'ababayiga lulume bazze eriyo ne basajja bakulu nalaba Jack Sabiti nga Jack genuinely aga nti why tukaddiye mbe omusajja tumuvuganyiza ffe tunagenda tufe bufi bwe tutyo kati waliwo ate okugenda nga nze kitange yangambanga nnyo first of all mu dini yaffe y'abasiraamu tusaba nnyo enkomerero ennungi era ng'ekyo aginganda bw'otwa naye agikusabira naye yanneewaza nnyo keera ku nkya nawaga nti kati semuju naye agambye tukoye tulwanye n'ova eno n'odda eri gy'ogenze tebagenda kwesiga ne gy'ovudde ovuddeyo basobola okwesiga Anita kati ali powerful mu NRM Tayebwa ali powerful Mao minister wa justice yayinza okuba ebibyo bitagala mukko osobola okubeera n'abantu olanya yafa speaker yava mu UPC osobola okubeera n'abantu kati Museveni bw'aba atudde ne Sale ne Muhoozi nga boogera ku future yaabwe Anita Amongo bw'ajja emboozi egenda mu maaso ey'abasatu bali ba family nga boogera ku future ya Uganda andi kati bootaddewo boogera nga family andi kati be batufuga kyenkugamba nti abantu boogenze si ti bano baba batandise batrustinga naye saawa eyo baba beetaaga mubayambeko tasikisi ezimu kati bano gaba Jack Sabiti okoba baba tebakooye kubanga ekintu kyewaliko ekyakuweesaayo byonna byewawaayo kati olwaleero otula otya mu buli nonga nti tukooye mukooye eki era luli wali olwanira ki ekyo Peter abantu baffe kyokubeera n'obugumiikiriza abasajja Abapalestine balwana okuva mu gyenkaaga nakati bakyalwana kubanga kyebalwanira bakikiririzaamu n'okufa ne bawaayo abafa ne bafa kakati Abamerika badde bakuba Abayiraani naye nga Abayiraani nawaga nti lee y'abakulembeze esooka eweddewo n'eyokubiri n'eyokusatu singa balinamu nga ffe Bannayuganda bwe twali bali twasala endalinga dda Amerika netuwa kyetuwadde netwala amafuta omuntu kyolwanirira bw'obeera okikiririzaamu kyekikuwa satisfaction ku nsi kuno okusinga ebintu ebirala kyovula abazanyi b'omupiira amu ava mu ttiimu n'agenda ate bwe yali ava mu Everton Arsenal n'omusaala yagusalako n'agamba ezo ze mwali nnyongedde nze n'azeesasula naye nzija tuyinza gamba nti bannabyabufuzi mu Uganda tebalina Mandela yali mukomera emyaka 27 wano tuwuliddwa bubulwa abamu ku bakulembeze baffe tuwuliddwa bubulwa kubanga kati olanya obadde omwogeraku ng'ekyekizamu bwe yamala n'agenda n'amalawo bbanga kyokufa naye yali atuuse ku piiki n'agimalako bbanga ki owa sipiika baabumuwa teyabutuulamu kubuwoomerwa owa vice chairman w'NRM ku nsi Katonda n'amukonyoolako leka abantu baffe saagala kubawolereza nti balwanye nnyo obugumiikirizo obwa bulijjo tetubulina buli muntu anoonya ate n'abo abatuuse wa Museveni kuba katunulira kibaazanga Museveni yamutwala n'amukwasa bayibuli alayire nti kati agenda kubagira NRM ne bamwambaza ebisaati bya kyenvu ne bamukwasa kati bamusuula ali luddawa betikame bamuwako bwamisana mu bwayijijje kati yamusuula namuga agende eyo yafuusa advisor agenda kusanga with all benefits exactly because Museveni amanye kibaleeta buli wabatunulira amanyi nti semujo ekimulese wano sente era yeewuunya nnyo ndowooza munamala musika anavayo nga tamusabye sente kuba ekyo yatusaikinga nti ekyo kyetunoonya buli ajja wano akonkona nagamba tugenda okurekodinga radio program State House Migere kansanga angwa mu kifuba ngamba my brother thank you for seeing the light ngamanyi nti nange mbadde ku auction bammaze kati eyo Betikameje yavayo ng'agenda Museveni manyi akwogerako naye one-on-one ebyadde bya buli omu abimanyi so lyali abantu abasinga wano obungi ensonga bakulembeze ng'ogyeko abantu babujja bakulembeze abasinga ensonga tebazikirizamu kyova n'ebibiina ne baba bakyusa ebibiina babivunjisa nga ssente bwakeera kunjula muga nti kati Peter yaliko asobola okuyamba n'oyitamu ekira ng'afuuka wa Peter
Peter Bwagwa Kononga Kasemuju yaliko ng'agenda n'oyo kati ebyobufuzi bwe byononekedde awo naye nze nagamba n'abe NRM ne Museveni we yagamba nti ajja kutuuka by 2021 ajja kuba twakyali opposition mu Uganda kyangu ocompromisinga n'otwala abakulembeze naye ng'abantu togenze nabo kuba twali wano ne mugenzi Sebagala yali very popular we yagenda eka abantu baasigala kati Museveni kyalimu temporarily kiba demobilizing abantu ne baba nga tebalina mukulembeze naye abantu basigalayo nga tebamwagala era Museveni akimanyi bulungi. Samuju tutuuke ku eyo difference wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa. Omulala yaga nti actually bannayuganda abakulemberwa bali part of ekizibu bo bennyini batunulira abakulembeze babalabira mu bano bagenda kukola byabwe bagenda kulya bagenda kukola ki. What would disconnect because bw'otunulira akalulu kano with all its malfunction mulimu pattern gy'olaba abantu b'omumambuka baasenguka luli mu 96 Semwogerere yali awangula Acholi Lango n'ebitundu bya Teso n'ajja n'agattako awalala Besigye era gye yatandikira nga ye besi ennene kati Acholi Lango West Nile zatambula osobola okubala okubba akalulu n'ebirala ne legitimately olaba nga bayingira bagenda ne Mwami Museveni. FDC yalina Teso ne Bugisu but Teso at some point ndozo oluvannyuma lw'akalulu ka 2 either 11 oba 26 Teso yonna yali FDC abo bamuriati we babeerera mu parliament kati Teso yonna yasenguka. Bugisu in spite of Nandala n'okwesimbawo era nayo yatambudde largely kati luli FDC yalina Kasese ne Kasese yasenguse Bunyoro yali etandise okumoving over Bunyoro yazzeeyo mu NRM. Does that message opposition evuganya Mwami Museveni? Ne Buganda by the way unusually nayo yasenguse byoteko kukkiriza nze wemberedde munnamawulire mu palamenti abaka ba palamenti abaali basinga okuweebwa ekitiibwa era ng'otwala ekigambo kyabwe baavangalango Ben Wacha, Dr. Okule Park, Omar Atubo n'ogenda mu Acholi eyo waabeeranga Livingstone Okero Absalom Ngom ne bamawaabo nga bato odda mu West Nile ebitundu ebyo abo abaali bakkiriza bali benagambye mu bintu nga beeteefuteefu n'okusasula omuwendo ku lwekyo kibakiririzaamu era ng'we baavaayo ne wajja famire y'Obote n'etawula ebintu by'erango ate n'ebeera lake nti ekola ebyobufuzi bya UPC naye ng'eyegasse n'NRM ate abantu basigala nga bakyalonda mu UPC erango kati awo erango n'etabuka nze wemberedde chief opposition whip mu parliament ewedde ey'ekumi natuukako nga nsindika ababaka komiti za parliament olwo Maxwell Okora namuwa komiti nga ne Ruth Nankabirwa owa gavumenti naye amuwa ne mungana yono waffe wa opposition kati abakulembeze kyenyagala omanye ku Museveni mu bimu ku bibi bye Museveni ayina engeri gy'atunze ekintu n'akiremerako n'akipromotinga nekiteekamu resources nyingi n'asiiga ekifaananyi era mu bitundu ebimu eby'eggwanga ne bakigula nti abakulembeze ekisooka nabo bagenze kulya ekyokukiki kiwagambye abantu abamu n'akibayingiza mu mutwe nti ne bwe munaakola mutya gavumenti egenda kukyuka akutteyo kyakutteyo era basanga ne abantu ku level ya foreign agandi musala tagenda genda kati tukole ki kati ne mu bantu ne kigenda ngekyo kiyingira mu mitwe gyabwe kati abakulembeze ate ne batandika okumumobilizinga bannaabwe nga bwe babatwala kati golawala mu Acholi bwe wali because waitonza kulimanya nzo kera kunchanga mao aline Museveni si yeka professor Gengala tigo yatandika nga byoga ati bitegereka budongo to bani kati generation y'abakulembeze mu Acholi n'agimalawo abantu basigala nga almost bali leaderless gwa agenda okuva eno
e Buganda Bobi Wine genda kumatiza abakulembeze amini bantu b'omwakyoli ndi Museveni mubi nga ab'omwakyoli bonna abakulembeze baabo olulimi nabo babagenda tugendeko wano ate nga ebyo byatandika nze palamenti nagitunulyanga ng'eyisa ebiteeso bwe baleeta disitulikiti n'abeera ngo naffe batuweeyo disitulikiti bwe baleeta regional tier naffe nga buli Museveni byagaba ebyo bano batandise okubisika tusikeyo kye tusika ne mubizira wano kati abo n'abatwala abakulembeze era okuddamu okuzimba omusindo oguvuganya Museveni n'aguwulira kigenda kwetagisa okuddamu okunoonya abakulembeze mu bitundu ebyo bano abalimu abakulu oyinza okuba tokyabaza mabega I don't think yogenda kukeeza odongo tono mugandi katuyingire mu opposition tulwanyisa Museveni Professor Latigo baaliga ne baawumula Boochula yabatwala kuba FDC yaliko mwakyoli nga okuva eno neno neriyo bakulembeze eno wali anywa eri waliyo oto waliyo Professor Latigo twabangayo n'omukyala Franka awe bali mu kitugumu bajwa taistani akyoli nojja wano mwakyoli mu ggulu waliwo erigano okumu twabanga ne nyandira bya kigana okumu yaliwo ekiggumu nono erigano okumu wa aswa ne ggulu awo nga waliwo mwera biderinya yakikiranga ggulu municipality nojja Amuru nojja Omoro kati abakulembeze bonna bagenda kati saawa zino mwakyoli FDC naye ababaka palamenti basatu tuyinayo fa PFF omu Mao ayinayo bataano yakolagana ne gavumenti ate yatusinga kati eri wabangayo ba olala otunu iliare kati okulembeze Museveni yagenda amenya abagala sente n'abatwala mu sente abatagala sente n'abalwanyisa ne bawummula kiki yakola ne West Nile yaliko abasajja ba Dick Nyai nga bwayimirira n'ogani musajja n'agenda nga nabo abalwanyisa n'abawangula n'ababba obululu nako because Museveni yakola ebintu bingi bw'omulemererwa okugula bwe kiba kyetaagisa because Dubabo Livingstone okera akalulu chwa ekitugumu n'amawulire tegaaliyo baamukuba yajja n'ebifaananyi nga akawulu kawedde abantu emisayi egyayi naye nga akawulu ko kaggwa dda kati ebyo ebitundu ebigenda eno toolo byo tutubeeranko nayo ebunyolo nga bwogambye egenze katulinayo Nyakato ne Kasule so liyali kati Kasese twagirwaniramu ebaddemu FDC tubadde aba PFF n'abanuupu gye bali ng'entale ziri wakati waffe ffekka NRM zigiwa omwaganya nakati nayo neegenda obwakabaka bwayo obufuzi ebyabutuukako wabitegeera so kati we tuli olwaleero omuntu kyenyagala amanye ate tekitegeeza nti Museveni olafuuse popula ekiyitiridde kubanga Mubaraka nga tanaakuva ku bukulembeze ekibiina ekisinga obukulu ekya Muslim Brotherhood kyakifuuse Justice kyali kisigaze omubaka wa palamenti omu bw'ati naye olwojjako Mubaraka ate ne bawangula okulonda okwagwako hope olwo weetuuka abantu neekenderera ddala kuba nze weewunye ekira municipality tulina abalonzi ku register 21,000 abalonze tebaweze 4 kira municipality out of 21,000 abalonze tebaweze 4,000 nakati nkyewuunya waayi ekyabadde ne mu bitundu ebirala naade nombaka omu obusoga nga ngamba nti nga tufuna obulu 17,24 naye yawangudde ku bantu ate nga Museveni ku luno abamutiikingira obulubwere mu bitundu bingi babugattako miliyoni ezo 7 tiyazifuna bufunyi nti abantu bamulonda sate ne mulimu bitundu yalinamu obuwagizi naye bayongezaako baba baali batagitinze nga baagala afune 75%. Kakati ekyo nayo nibeerawo bonakye bayagala nnyo okuteekawo embeera neekumalamu amaanyi nga nekiwalikoze abantu ne bakkiriza nti kigaana nagamba Museveni yagenda okuregistaringa NRM yagamba Kigongo n'ebidandi nti mugende n'abantu miliyoni 2 want shock and awe ng'omuntu muga NRM etumaze kakati kyagala okuliyetinga ampuliriza nkomawo tutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio ezigikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'ekira Ssemujju opposition wano weeri yaliwoko nga Dr. Besigye awanganguse mu 2 agenze South Africa
enjawulo nti omulundi ogwo Besigye yali talina kibiina kya byabufuzi kyakulembera yava wano ng'abadde akulembera kisinde kya reform agenda. Actually yali reform now. Reform agenda nayo bagikola Besigye amaze okutema. Betty Kamyaka Namwangi n'Enjuba be setting up reform agenda nga Besigye amaze okusimbula. Naye bano abalala waliwo Banjuba, waliwo Bamuntu, waliwo Abapafo, waliwo Bachapa Karuhanga ne bakola ekibiina. Mwami Kyagulanyi kati taliiwo. How does that affect the leadership opposition? Kyagulanyi waatali Besigye ali mu kkomera. The next best. Muganange Elias Lukwago namulabye atuyimbira muwada asiibula kati Lukwago naye nsiibula gyasiibula nali wano naye nkamugana naye Lukwago tubanga osiibulira ddala kuva mu byabufuzi kudda mu legal chambers kubanga tasiibula ngaaga nti angenze mu struggle mwendi naye alinga aga nti mukikwate munnammwe mukiwulire. Is the opposition in effect leaderless, radarless nga kye baakoze Abayirani? Abayirani naga nti bali leaderless. Olukiiko lwa Ayatollah olw'okuntikko baaludesimatinga n'oluddako ne baludesimatinga. Kati ebya Trump byakiralu wamala yagamba nti ena gwayogera naye ati kati yagamba nti ali mu kwogeraganya n'Abayirani. Buli mbeera mu kiseera bwe kiti Katonda bw'atyo yakola ensi abakulembeze tebasobola kuggwawo obeerangaga nti ensi kati egenda kuzingwako. Ne Kyagulanyi naye gye yava tewali yali amuteeseteesa wamatuke yaveeyo. Olutalo we luli olwaleero olw'okulwanyisa Museveni abantu abatamwagala tebamwagala nti teriyo kigenda kukyukako gye bali. Nze ndowooza nti omulimu omunene gwe tulina okukolera ewamu Lukwago nti asiibula yanyamu ng'alekeraawo ebyokusiibula. Tulina kwekwanya kati buli omu aleeteko amaanyi amatono g'asobola. Kubanga nze ndowooza abamu ku baali bawagira Kyagulanyi baakozesa nnyo obuganzi bwe yafuna mu bantu ne balabanga buli kimu bujja kukimala. Naye buli omu weetaaga okukola naye. Era kati kaweefube ge tugenda okuddako mbadde mpuliziganya ne bannange bangi nga mwaga tulina okutandika emboozi tejja kubeera wano ku Radio Simba tugitandikire emabega nga tebatulaba. Era mmanyi emboozi zigenda mu maaso mpolampola tuddemu okwekwanya kubanga Museveni ayagala nnyo ekifaananyi ekibuuzo ky'obuuziza kifuuke ng'abantu kye balaba tekyali bukulembeze mwaweddemu. Naye obukulembeze mwe buli abantu butunaaba tuwuliziganyiza mu ngeri ya bwesimbu. Lukwago ne waaba si mmeeya wa kibuga Kampala bingi byasobola okukola n'abalala. Bino byonna byezonnyonnyola nze nali munnamawulire Pafo nagirabanga bagikola ku paalamenti. Ebimu ebyabakozesa Pafo ku paalamenti nga babuuza nti ngaffe abaka ba paalamenti tusobola kuyambako tutya. Mu ntandikwa ne bagamba tuteekewo Parliamentary Advocacy Forum nga buli omu ayagala abeeramu. Omulimu gwayo gwakulaba nga yali musika wa UIPA nga Uganda ebeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Batandika seminars ne zitambula. Era mu ntandikwa awo baasooka ne bagiwa Patrick Musi owa DP nga yagikulembera n'agiteekako Dombo. Eventually Ruzindana bwefuuka mu political n'agitaking over. Ne initiatives endala ezize zibeerawo. Kati saawa zino mmanyi Bobi Wine ng'ali Bulaaya, Besigye ng'ali mukomera. PFF Besigye baamusiba ne basiba n'abavubuka baffe 36 be baakwatira ekisuumu. Bwe baabakwatira nga tuli mu kuteekateeka kola kibiina era ekitawaanyi ne twasobola ogenda mu maaso abaliwo Kasamunaava olubanga lutalo ng'oyimirirawo ng'obaako byokola. Kati abali mu opposition abasinga obungi tuyina kubaako gye twekwese ntandika okuwuliziganya n'okutunuulira embeera gye tulimu na butya bwe tusobola okugivaamu. Si omu kwaba batya nti obukulembeze tebugenda kubaawo, obukulembeze bugenda kubeerawo.
obuzibu bwe tubadde nabwo ebbanga lino ne tulimaze nga entalo ffe ze twetaddeko nga ffe ffennyini nga mwerwana Museveni ne bw'atuula n'alingiza bulingiza nga ffe twemala era mbiraba kati ne ku mikutu egimu gya social media obisanga bikyaliko mulimu abaalookingiddeyo bakeera kwevuma obudde ne buziba kati ebyo tulina okubisalira amagezi byonna ne tubikomya kubanga Museveni Kyagulanyi bwakusindika ebweru n'asindika Besigye mukomera ajja kuddamu ani amutawaanya omulala ani aliwo ekyo twagambanga abantu bwe twabeereranga mu kwekalakaasa bwe tumala kalulu ka 2016 ne tugamba nti Museveni atubbye tulina okubaako kye tukola twakeera ku nkya ewange poliisi ng'esazeewo amakubo agafuluma bagatadde mu mmotoka za poliisi n'okuneetoolwa wono n'abaneiba nga buli omu alina abakuumi baataasabye ewawafula wani twalinga ba-identifyingayo abantu nga 10 buli omu netuteeka under house arrest nga Museveni amanyi bulungi nti otunaabeera buli omu aliwo teri awuliziganya na munno tejja kubeerayo kwekalakaasa bakola kintu na kimu kati olumu twendenjalinga olutawo lwe tubeeramu nakulutambuliza ku mugongo gwa muntu omu oba ku mugongo gw'abantu batono Museveni n'abamaakinga nanga nti awo obeera obamaze kyoba n'abaana abamu kyekiba musibya nakwata abavubuka n'abakuba mu kkomera nanga nti abo bagira babeera eyo nga tebalina na misango kuteekawo mbeera yakutya naye n'okuba dinayinga abantu nga same thing America kyeri mu kukola nti bwogenda Iran kuba bakulembeze bagwewo era yali emanyi nti kati biwedde enkeera abantu bagenda kukeera kwenoonyeza mukulembeze ku street akunoonya mukulembeze anaabakulembera bakitegedde luvannyuma nti eno sisitimu mpanvu nnyo ne bwokuba bano ne bavaawo waliwo abalala baddawo nawo kati ne wano Museveni bwagenda okubeera siri omu ku abalowooza nti obukulembeze obusobola okulembera opposition tebuliiwo ekikyabulamu ze meeting zino okuggwa n'okuvaayo ne tunyonyola eggwanga nga tuyimiridde wamu and that will happen ekyo njakuwa tolowooza nti actually the actual transition simanya aniigwe nali naye ngaaga nti the actual transition is not going to be from Museveni to the opposition. It is going to be a transition in age naye nga within the system nti kati olwaleero the biggest opposition to Museveni oba the biggest next transition group against Museveni beba PLU ebyo kati ababyogera baba balengeredde kumpi mulimu transition eri natural nti Museveni agenda kera ku nkyafe naye kati fe abalwanyisa Museveni tetulwanyisa Museveni just Museveni as a person kubanga oyo Katonda asobola n'omukowoola ekiro kya leero Museveni bw'atusimatuka oba Katonda n'amukowoola n'okeera ku nkya ng'olina muwoozi it is even worse kubanga okulwana kwaffe tekwali kw'abantu kwali kwa kuteekawo nkola eyitibwamu okufuna obukulembeze nga buli democratic nga tetufugwa magye tetufugwa famire ekyo singa twabeera nakyo niyo yali wadde famire nga bajja nabo ne bagenda n'abantu abaa ne bajja so kitulwanyisa bw'abeera nga Museveni avuddewo obuvi mutabani we n'akisikira n'akitwala mu maaso olutalo luba terunnaggwa era ebyo tetugitwala nga transition kati Museveni avuddewo omutabani asikidde ne gurupu ye nti kati naffe tuyike ku street nti kati celebrating never omutabani oba omulala yenayena anajjira mwaka akavuyo ak'okufuza abantu ku magye n'okubabeeza mu nsi nga balinganga baliwo okulwa okusaasira kwabwe ekyo tujja kukirwanyisa mpaka lwe tulikiwangula bwe tunaba tetukiwangudde aba n'atudya mu bigere bajja kukirwanyisa mpaka lwe kibeera Kenya with all their shortcomings waliyo okulonda okuli fair nonga nti ono Kibaki yazze Byakalu agenze kati Uhuru azze agenze Ruto azze naye abantu bali okwaba at least kokwa oga nti onajja n'akabba n'amalayo ebisanja bye n'agenda n'okubeera tukulinga kwaffe wano kubanga bo ekyo omuntu kye yatugambanga mu FDC nti ekintu bino kikola emirundi mingi kibeere nga mukyestablishinz as a culture buli omu akimanyiire Tanzania mu biseera bya Jakaya Kikwete olwoba MPs abagenda kuba ebiseera ebyo Museveni yali ayagala okukyusiza mu constitution oba kyali after nga bamugamba negula kino togikyusa wano n'osigalamu yabasekerera busekerezi ni wano mwaddemu abadde balanise okugamba Ruto
katandika okukola kukyusa constitution naye naye akitya amanyi nti Kenya eyinza okwaka omuliro kijja kukwata omuliro kati wano kyetukyalwanyisa tunana kufunako even kota ku Kenya kyerina it does not matter so abasuubira transition nti ejja kuva mu Museveni mu makage mu boys quarter ekyo tugenda kusigala tulwana nakyo mpaka Katonda watusaasira netukiwangula naye siri sure nakyo kijja kubeerawo kubanga n'abali mu NRM siri sure nabo abasinga obungi nakyo ekyo bali comfortable nakyo kuba buli ekijja kijja ne challenges zaakyo era abamu teweewunya ng'obalaba twegaseeko nze nali simanyi mutaano wa Museveni asolokera ku nkyanaga nti Sekikubo geyeena nti oyo tatekwa kubeera mu palamenti oyo geyeena n'abalala bebagenzi balwanyisa so ffe abali mu opposition abamanyikiddwa nti abo basimuju ba opposition n'abamu abali mu NRM in fact we twaviira mu kulwanyisa age limit enkola gye twali tusazeewo okutongoza kyekyatwalibwa Tamulanda Empigi nga we NRM naye yali twali tukukuba akalulu okujyawo age limit yalondera wamu naffe ekyo bannaffe bakikunyulawo oluvannyuma twali tukikiriziganyizaako nti buli gwe tubadde naye ku nsonga enkulu tekimatalinga kala gyayambadde tulina kusigala naye nga tuyimiridde naye ebyobufuzi ffe ababirimu bw'okoleza omubabiri abo ne bakugoberera nga bamala oyinza n'obutalinda bwewabadde nabo bekanga bwekanzi nga babaleseewo bw'ofunamuko ekyekanga olumu kyekikuwa courage okuddamu n'onoonya banonoga nti bannange wano nakolawo ensobi tutambulirwamu tusobola okugusa omulimu guno Eriose Bulime aga nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda tebiinaamu democracy n'akatono kyekimu ku biremaza omulala Audrey yakugaa nti Ssemuju twetaaga ebibiina by'obufuzi nga bwe biri mu Uganda oba twetaaga muggundu oba wave nga bwe guli e Kenya bwe twabadde muri tweet yaffe ya PFF twayisemu ebyo ne tuyebuuza omuntu azimba ekibiina ng'akizimbira mu dictatorship namagye afaanana ng'oyo akizimbira tugambe Kenya bw'oba ozimba ekibiina mu Uganda kirina kufaanana ng'ekye Kenya bye bagamba byonna naffe tubiyitamu buli lunaku ne mubyebuuza n'oyo agenda ebibiina tebiina demokrasiya ebyo byonna mubyebuuza ffe twali mu FDC nga demokrasi Museveni n'atwalako ekibiina bwe twagenda mu PFF ntugamba mumanyi nti ekibiina eyakitwala yali Nandala nti kati kituba tukola eno teekeyoko komiti y'abasajja bakulu nga teriyo kisalwawo nga tebakiratifayinze kubanga oyinza okuvuma Nandala enkya Ssemuju n'abanga goba compromisinze naye ekibiina n'akitwala abantu ebibiina ne babita nekolagania wamu nekoggwa kati n'abamu abamukanange president wa Jema bamusuubiza ekifo mu gavumenti eddako simanyi oba Jema yasayininze endagaano bamusanzeewa Anita Mungi yali ne mukulu basaalirwa mu kusiibulukuka n'agaa nti gwe basaalirwa guma kaffe mu gavumenti eddako tetugenda kuleka bweru nagambye Anita w'amaanyi saaliwo mu kusiibulukuka ebyaliyo kati mbitegedde kati mbasimanyi nti bamuweerawo ekifo so kyendi sure nti we tuli wano olwaleero ebibuuzo bya bibadde babuuza ebimu sobola kubiddiramu wano ku mpewo nti twetaaga kibiina oba twetaaga weevu anje nga nti sobola ebimu kubiddiramu wano ku mpewo naye ebibiina biyambako ne bweba weevu esangawo ebibiina ebinaagibeezaawo weevu nungi kuba ne Kenya nayo era ekolebwa bibiina ye Kenya tekuteba nti weevu yokka bano abali mu bibiina bennyininyini era bebakola ziweevu ne bakkiriziganya ne baga nti katukoze coalition eno eyitibwa bweti ne badisbandinga kino ne badisbandinga kino oba ne bakitereka mu kikapu n'amala n'addayo yes naye ngera be bajja ne basalawo nti kati tugenze mu kalulu kano tukayingiriremu mwene entambula ab'ebibiina bino ebyenjawulo bwola basigama nti wavaayo abapya weevu nejja neye creating in fact weevu eyadegena okusooka okubeera e Kenya eyabadde yabavubuka nga beekalakaasa bagamba nga ndibo bali faceless leaderless naye politics we Kenya ali mu bibiina bye byekolamu omulimu ne wano bwe tunaakendeezaako ku malala n'okweyagaliza n'obujja omukisa gukyaliwo ogw'ebibiina n'ababirimu n'abatali mu bibiina okuddamu okutuula ewamu in fact FDC wetu bwe yateekebwawo ababa nga meeting mwalimu aba UPC nga mulimu aba DP nga mulimu abavudde mu NRA mulimu n'abatalina bibiina mwalimu Chapa n'abaana abalala kikyasobokera ddala okuddamu okuzimba ekintu ng'abantu bonna mwebali
buli omu ne kimuwa kamba kuba ebyobufuzi nsobi gye tukola. Nali nsoma ko olumu Standard ng'eyogera ku Ruto olwo nga tanaakujja ng'agamba nti ekizibu kya Ruto yalowooza nti ajja kusaavinga interest ezize 100%. Era omulaba bwe kyamuvaamu kozi yabeerangawo ng'avuma nti Uhuru Kenyatta mbu handshake ne Raila Odinga agenda abeerewo opposition. Hatakuwa nusu mkate. Tewaliwo okufunako half. Bwe baba bakuwangudde genda eri nange mbeere. Yabaata bisuddeewo. Yavuma handshake n'abaana amunona. Ebyobufuzi tosobola kubanga agenda obibeeramu go osavinga interest yiyo ne group yoyo kane bwe tunaabeera nga gavumenti ya Museveni ekyuse. Semuju ekyo tekiri contradictory kubanga ekyo nsibambi naye kya preaching aga nti wait a minute. Wano tulina okutuuka ekiseera nga tulinawo give and take. Tusobola n'okutuula neono gwe tuyite eneme ne twogera ne tumanya nti tumuggyeko kano tuleseeyo kano. Ekyo kyawukana. Kati oyo yali mu famire nate kyasobola okuteeseza famire yeeno. Abali eno abali mu opposition be bateeka okusooka okutuula beekolemu omulimu nga tebanaba na kulowooza nti wali ebyokusinkana Museveni kubanga naffe enkokolo ewaffe nayo gyeziri. Museveni musobola kimuwambako nga muyingidde buyingizi. Moi ba Raila bayingira baani ne basibanga ba secretary general bakoze okukakananga kanu bagikubye ekigo. Anti kati kisoboka nga Museveni alina kibiina kya byabufuzi naye ye alina famire na magye. Kati oba ogenze kuwamba ki? Muhoozi Kainerugaba komiti ya parliament ya defense yagaa nti musamoni nga gye wano naga ati muddangamu ne mumanyire okujjako nga muze mwavula nakatali nyangayo. Nakugamba Peter nga tutandika mukyala wa Museveni owamu obwa minisita tebamuveetinga. Anita Amongo yatuula wali ne bamuteeka ka TV namugamba maama tulina kye tukubuuza naye tubaye twagala kulabako kwebaza mirimu ku mataata weebale nnyo Katonda akukumi. That was the vetting. Puliriza Lutindo tusinkane nate.